Tata wa Dr. Jose Chameleone waddenga musirise ne maama we munange bavuddeyo ne babeeranga babatabukira. Nsonga ki? Nsonga yakuba nti nombu bazaala abaana abafuuse ekizibu mu ggwanga lyattu Uganda. Kaakati okusinziira ku Fred Lumbuye ayina kyagamba wano. Obubaka njala mbonsindikire bugende eri famire ya Mwami Mayanja. Mwami Mayanja ne mukyala Mayanja mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi. Mwebale kutuzaalira bikunnembe ne mbiteeka ku nsi. Ne tulowooza nti ebikunnembe bino bitegera kumbe tebalina bakulu. Tuli mu kaseera ka kazigizigi ng'abantu bali mu kuttibwa, bali mu kuwambibwa. Tukimanyi nti buli muntu alina eddembe lye mu nsi okweyagala n'okuwagira ky'ayagala. Naye abaana bamwe batufuukidde ekyambika batya. One, omuntu aba alina eddembe oluwagira ekibiina kyonna tewali amugaana kuwagira. Era baba boogedde ebirungi Museveni byakoze tetulina buzibu nabo. Naye obuzibu kwe kulumba ate omuntu ataboogera nako era atalinaako buzibu. Mukulu Mwami Mayanja senior ne mukyala Mayanja njala basaba mutuuze abaana bammwe ng'obudde bukyali. Abaana abo bajja kutuuka nga tebakyalina muntu wadde abasaasi wadde n'olunaku n'olumu. Olw'ensonga zino wammanga wano. Tumanyi buli famire erina ebizibu byayo. N'ebizibu biri mu famire yammwe tubimanyi bulungi nnyo ne tubireka. Nolwaliro njala bagamba ekigambo kimu. Mugambe mutabani wammwe Joseph Mayanja abeere mwegendereza nnyo naddala ng'alumba omuntu atamulumba. Yagenda mu NRM okulya ssente ze kyaba tukola kiri ekintu kimu. Ayogera ebigambo ebiraga Museveni byakoze period. Naye yeesonyiwe Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga Kyagulanyi Ssentamu tamwogerako. Kyagulanyi Ssentamu alwanira in fact bantu bonna bana Uganda naye nga yennyini mu mutwalidde. Nyokeranga ku makya n'alumba atamuddamu. Ate nga ffe nga banna Uganda baagala enkyukakyuka. Tumanyi bingi bikwatagana ku famire yammwe naye ng'omuntu. Tetwandyagadde muti okola kitiibwa kye olw'okuba nti ye abadde muyimbi kuba kati takyali muyimbi. Kasita omuntu abadde ng'abadde agamba nti atibwa mu ggwanga n'atuuka okuba ng'afuuse ekyeyambisibwa. Abaagala okweyamba kiba kitegeeza oba takyali muki takyali mu ttuba lya muyimbi. Kati mukulu Mayanja oba Joseph Mayanja Chameleone olubaka njala bukuweereza. Nze nganze omuntu nkuwa ekitiibwa mu sekta y'okuyimba politically sikuwa kitiibwa kubanga you are incompetent. Nsaba okutegeeza nti omuntu ayakusinza aba yakusinze. Musajja muno bw'akusinga ekigere togiyita njovu. Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'omanyi Bobi Wine yava dda mu sekta y'okuyimba n'alwanira eggwanga. Gwe n'ogisigalamu ate ye n'asigala n'ayingira ebyobufuzi n'abiyingiramu ng'alwanira eggwanga. Gwe ayina obiyingiramu ng'owagira gavumenti etulugunya abantu which is okay oluwaddembe kuba gwe wote olaba ebintu byo. Ninjala kusaba ekigambo kimu. Yogera ebigambo Museveni byakoledde eggwanga oba Museveni byakoledde eggwanga. Naye okulumba omuntu nga Kyagulanyi ekola nsobi. Kuba eyinza obutakuleka waggulu ekyo nkulabula. Nze sikunenya kukola byoyogera kubanga oli waddembe okusinziira ku biki by'olina. History tumumanyi bulungi nnyo. Jovu gyenvudde otumanyi bulungi nnyo. Ekikutanya kiri ekintu kimu. Walema okwezimba ng'omuntu. Ekikutanya kiri ekintu kimu walema okwezimba ng'omuntu. Era tewategeka era kikisinga okutawaanya. Wandibadde ng'essaawa zino oyitibwa regindi nga ssente zikusanga waka so kugenda ng'owumpuguma wenna oyugayuga nga balugwali nnyo omutuba. Wandibadde oli waka nga bantu bakunoonyayo ebinjyawo bityo naye ate kati gw'ogenda ofukamirira abanene ate nga weeyita munene naaga amagulu agakulinga enkonyogo. Mukulu njala kugamba ffe tukimanyi ekizibu kyo kiri ekintu eki. Teweetegekera bukadde bwo ate ne corporate yali badde bayamba mwagano girwanirira kubanga mwagala okunkumuka. Ffe ekikutanya tukimanyi kiri ekintu eki wattakala magi. Singa kati oli ku death row oba oli mu upper prison eruzira ng'olindiridde kufaako. Naye ekikutasa kiri ekintu eki nti gavumenti yakuterawo akabega osigale ng'oli bweru otandika ogikolokotera Kyagulanyi Ssentamu. Naye njala kugamba Kyagulanyi bw'okolokota tali kuddamu. Wizo buno baka njala bukutuukeko. One, bwe bakutenda okudduka ate toyitawo opangisa.
nkole ebiseera bingi nnyo ng'ogezaako okulumba enkyukakyuka n'okulumba omukulembeze waffe nandibadde sikuwabudde kuba tokyasana kuwabudde lwaki 1 kasita omuntu ng'obwongo bwasigala kubeera mu ccupa ey'omwenge yeekulooleza alcohol kiba kitegeeza nti omuntu akuwabudde amala biseera wabula twagala kuggyawo ekyo abantu kibalowooza nti okyali kiri ekikadde no ekikadde kyafa oluvannyuma lwa rediyo okufa rediyo wofa naawe waffa thats the fact kino nkiddamu kankibule bannayuganda bonna olunaku rediyo moses sekibogole yafa ne wizo yafa Moze yafa n'olumbe lwagaana okwabizibwa ani yayimirira mu lumbe gwe ne famire mwayimirira mu lumbe olw'ensonga nti waliwo engabana y'ebintu birina okugabanizibwa nga gwe oyimiriddemu y'ensonga lwaki maama wa rediyo yasirika nti mwamutiisatiisa ku property eri emakindi gwe gy'osulamu ng'oggyeko akazimbe ka fulaati musula property kyendala gy'olina Moze yalina properties endala gwe ng'oggyeko akazimba ako Moze kayinako almost 60% kyabugaga kikyolaga mu Uganda tekiriwo kati y'ensonga lwaki mama Moze mwamutiisatiisa n'alema n'okuba nti abanja properties z'omwana we ezasigala ne shares ze n'olumbe ne lugaana okwabizibwa lwa nsonga nti muli mu gavumenti muyina sse naye nga singa si kyekyo singa n'olumbe lwa Moze lwayabizibwa dda kati kyekizibu ky'olina ogamba otya toli yali mukwano gwe yali muganda wo nga wayimirira ne mu kkubo eri abaana b'okufuna justice okufuna properties zaabwe oli ku social media yasaamirira naye nga ekikwasamiza kiri ekintu ekyo bakusindisa oyogere naye nga kyoyogerako tokimanyi 1 n'omusajja kennyini nga weyita musajja omukazi n'akukuba n'okaba ng'akabizzi ng'oyita ate famire nnyo kaakuyambe ng'omukazi akubye omukazi ayimirira ate n'akuba gwe yeeyita superstar kitegeeza nti walowoozinga tokyalina kintu ky'osobola mu nsi omukazi gw'ogamba nti wamukwana okujja nga yakukwana kuba nekyo kisobola okubeera nga kiri applicable omukazi yakukwana oba nga yakuwasa gwe tosobola kuŋŋa nti omukazi yakukuba enfunda ezisukka mu 5 ng'owa 3 ng'okaabukabi mu busajja ekyo kikyamu kati ngenda kugamba ebizibu gundi wawizo olina ebizibu bingi nnyo ne famire mu olina ebizibu bingi nnyo tetwagala bigenda mu into details wabula njagala kutegeeza yogera ebirungi mukama Museveni byakoze as simple as that Kyagulanyi Mweso kuba tojja mutuuka tolisobola bwe tweyongerayo munnange Tamale Mirundi Junior yaloopye Shalom okitegeera kaakati ate munnange ne Shalom naye n'ayanukula Shalom naye agamba ayina emisango gye yatutte ku poliisi naye sofa twakalabako kuwaaba kwani oba okuloopa kwa Tamale Mirundi Junior ensonga nenkulu yakuba nti no Shalom mbu yalumbye maama wa Junior katubeere nga tubikuwa enanga mwina osanze ndani okuye simungandiwa abadde ku poliisi nange family yange baga lwaki omuntu atuvuma ngono era nga fayiro bagikudde mukwana ffe fayiro stambulenza ffe tujja babuluzira togenda kanga muntu yenna musoke Shalom ogenda luzira akamanyiro kabagwe gwe tulooza nti buli muntu ojja manyira maama we adde wano mwevume ebyo byaggwa munnange ebyo ebyokwevumira wano nga mumanyira bazadde b'abantu mubavoola nti mwagala views kufuna sente wabadde tuyagala views kufuna sente ndooza lwenti kati atuuse omanyi ba YouTube ogira omwezi guggwako noga kati nvumaani ampe ku views leero nno wayokyezza and you are yet to find out egyo emisango giri mu kooti kati era kati jabannamateeka abange yes that matter is before court wavumye maama wange zona allegations ze wakoze you are going to bring evidence one by one kati ekyo ba YouTube kibayigirize tyobaako wookoma they are red lines nze nakwadde chance sigaze ekintu eki gula muzigo muganda teekamu magejjo siga kumabinyawo gagejjo tambulengo yagagadde bwekuba empiso z'amabeere tulowooza mbu okusirika we can talk tusobola okwogera
onvumidde ebbanga nga sikuddamu bw'onvuma bw'olimba abantu mutwogera si gwe wekka olwogamba osobola okwogera we can talk okusirika siri musiru bulwokuba mbadde sikuddamu tunuli ebbanga lyezonvumira nako mukuddamu gwa mukaaga ewakasuku gwe musoke nkuzeemu gwa 12 emyezi 6 ng'onkuba sikuddamu ngenda kuwa paka Sunday ono agenda kuba ekyokulabirako. Don't joke around with people's parents. Ebirala byonna mubikole, omuntu mukwate muvume, togattamu bazadde be. Let this one be an example. Shalom kabeere ekyokulabirako, akamanyiiro kabadde kasusse wano. Ng'omuntu akwata muzaddewo n'amuvuma, gwatalabangako, gwatamanyire bwafaanana, gwe batenkanya na myaka. Kati ono kabeere ekyokulabirako. somera kinga bagamba basoma yakola Luganda ku A-level understand so nange nakola Luganda tukijerega nate kwali sotegeera baba kuchopinzeko yendo bamuchopinga I was a very bright student bamuchopinga oyo omwana musoke bamala omuchopinga ngesobolige naswati balina HP ne beegayirira by the way ogenda mu senior 6 taita ku merit bamwisa kubanga yali HP who are ready na alaba Luganda ofuna point yo ezabafuna lusanga bakola sciences ngaba Luganda nafuna nsisira mu O-level nafuna D1 mubuze yafuna meka point ze yafuna na sijja kuzogera point zo mwana gwe musoke wetegedde sijja kulekalira abantu bakola sciences lekalina bakola Luganda nagamba kyotekamu maama we naliwe nage mama wanyu ndio otave ku maama ataba fe baba basi ba mama oli tiimu ki oli tiimu Shalom oba oli tiimu Tamale Mirundi Junior katubeere nga tukwasenga asidi ye yalonzeewo dda tiimu olutalo olugenda mu maaso mu makati ga Shalom ne Junior nze n'abawagizi bange n'emikwano gyange tuli tiimu Shalom wandika nti tiimu anyway katulabe with sure of emitima words anything wandika your team Shalom is a red heart, team Junior is a black heart. Awo muwandike ndi team Shalom gamba either Shalom juu obe emitima ja red. Paint this screen red hearts. Yes, for Shalom tugenda ne madene na gamba tugenda na mhuwa ku sente naye tukyetaaga sente za Jayden. Ki Uganda kinyuma naddala mu banalisisi be Uganda ne ba YouTuber be Uganda. Lwaki Shalom akola analysis ku bivulu by'abayimbi ebisaze n'ebikoze. Tewali muyimbi yali amuvumye. Tamale Mirundi yakola analysis ku kivulu kye n'amwanukula ne beevuma. Tamale Mirundi avuma abantu. Tewali n'omu yali amulopye ku poliisi. We bamuvumyeko ale nagera ku poliisi n'akola ki nagulawo file. Which is which? Njagala kubuuza which is which? Shalom akola analysis ku bivulu by'abayimbi ebibasaze n'ebibadde successful. Twali muyimbi n'omu yali amuvumye, twali n'omuyimbi n'omu yali akoze eki yali amulopye. Tamale ndo yakola analysis ku kivu kya Shalom. Shalom n'awulira bubi n'akola ki n'alumba Junior bamulumbye n'agenda ku poliisi naye nga ajjukira ne Junior alumba abantu era abavuma. Twali n'omu yali amulopye. Kati ekibuuzo kiri nti Bannayuganda kye mwagala. Wewe mwasala okukola analysis ne bakola analysis ku ggwe guma. Woba osala okuvuma abantu woba kuvuma naye kola ki guma. Naye nga ffe ekintu kiri kimu mweropa oba mwekube neze kinyizo gamba kiri kimu. You should respect each other. Ebya full figure tebinnagwa bavuddeyo ne baleeta bwina atiisa mbu munange yeegwanyiza abavubuka oba abasajja. Kati abasajja abali mu NRM we bagaana okuba nti no munange bamukkiriza mbu ng'atandika okuba nti abawalana.
ensonga y'emu gye bavuddeyo ne babeera ng'ate boogera. Waliwo n'ebirala bye balumiriza full figure tetwagala kubeera nga tubyogera, katukuwe akatambi kano. Ngenda kufuuka saddaaka y'abantu amaziga g'obakaabizza. Nedda nkubulireko ezzike lino limanyidde abantu okusukkawo lyandikomye. Naye nga liwaffe okumalirako amaanyi oyo. Ekisukka kye byonna full figure sooka oyiga okutawaza nga tonnamanyiira. True leader wano ku the IUG. Wunyako nga bakazi banno. Ebigambo twogera tumba. Bakazi banno beefaako. Bakazi banno beetambulirako ng'abakyala. Negwe bukyanga bakuzaala kojjawo yakuleepinga mu maama wo. Full figure bamuzaala mu kojjawo. Yes! Full figure talina bijja. Talina bijja. Nene yamanyira abaana b'abantu. Amanyira abantu. Kati nze neeyimba. Ate nakugambye olwange terukoma mu kamera. Ne ku ground. Omukazi ajja kufuna obuzibu oyo gyazungira bagambe nti gwa ne ku ground full figure tugenda kwesanga. Tuneewulira. Kino ekintu kino ekiwemmenne ku kisusse okumanyira abantu. Kino kikaabuyonjo kisusse okumanyira. Full figure si kaabuyonjo. Kabucha full figure lekerawo tuleetako olutalo nga tukugaanye okugenda nawe mu kaboozi ak'ekikulu. Mbu naawe yakwana. Ize full figure yagala kunkwatira mu ofiisi za gundi. Za Namyalo. Yes! Mwegala okunda epingira. Ogwokubiri yankubira simu mbu antwala ggulu. Ne mubuze ggulu oyinayo ofiisi. Yes! Inza ate truli na siwaira. Olutalo lwa penge kw'ossa ne Wizo Manizo terunaggwa. Bibino. Wizo, ogambe Bobi Wine nti aleegagamwa. Igwe, miskini. Lasita omanyi bw'ofaanana papa. Lasita ensi ekugumidde ebbanga ddene ng'obadde ovaako kyacu. Yegwe muyimbi ateyagalidde mu ssente nti newabeeramukko ne ku busente lasita wali ofaanana bubi. Okumala lasita oli musajja ali agiri wadde bagamba obulungi bw'omusajja ssente nedda taata. Wizo gwavuma musajja munnaagamwa singa bakutunulako kko nze simanyi bubi gye wabujja lasita oba buva ku bukojja oba buva wa taata lasita simanyi. Oli kisajja kibi nnyo. Nze nkuuza mmanyi nti mbalaba osobola ogisuna n'etana. Nesiraba nkombalaba egaze. Papa, g'omusajja wekka gwe ndabye ku duniya azze agaze mbalabi. Neva mu kubanga egenda bunduka amasira. Neva mu kubanga embalabe egenda kubunduka amasira. Lasita negenda etananga ebyo bivaamu bintu biringa bipawuda bya yero. Nze lasita nabirako kko naawe. Ng'okwata bw'oti akatambala ne weesiimula maaso lasita ne kagenda kabiraga skin pores zo lasita nga zivaamu ebintu bya yero lasita akatambala ne kabiraga ka yero kennyini nga kebabbise mu nva. Wizo, olina ebidagala by'okozesa. Era mmanyi maama waakimanyi obikozesa. N'ebidagala bino by'okozesa era akirinza ofe, alinza ofe. Lwaki alinza ofe? Kuba maama osinga abadde akwagala mwana gwe nga tebakwendaako yandibadde akubuulira nti nafiirwa Emma. Sagala kudda mu biwundu. Maama osinga abadde akwagala Wizo singa akubuulira nti nafiirwa radio gwali oyimba naye tetwafuna bwenkanya mu nsi eno toddamu kulindako magulete n'amaziga mwakubiri. Enjaga gy'okozesa ngimanyi ogijja Sudaani oginywera kapaabo bakayita wasimanyi wakyani. Enjaga eyo erina obubonero Wizo singa ffe abakola ku risaaki. Enjaga eyo omuntu agikozesa sikiri tesigala kyekimu. Ab'Emityana nkwegayiridde bakampukabire ab'Emityana alutengayo kabingi naye nze kulwamwe kubanga ndi mwana w'Emityana kituufu bw'osanga Butambala ndiwe Butambala banabudu bakojjange ndiwe Budu naye ab'Emityana gye nasomera Central College
Mwakumpira. Kulwasa college Mityana. Ndabe Mityana. Sinza kujemera. Omusajja nafukamira. Mityana okusinzira ku muganda wange ono Yusufu bali n'ovu Uganda ye yatendeka omupiira. Bitwalinga twegoma nga ffe tujja empira egiyise. Naye afukamira mbe basonyiwe. Era matemba baba buli lunaku mpane kulya buli lunaku. Mityana. Kusinkana nga njagala mu mutima gumu bwe guti. Nanje bwe nteekateeka okubaako gwe nsonyiwa. Nga bwe nteekateeka okubaako gwe tonnasonyiwa njira nindako. Gwe mbadde nsaba. Gwe naawe osonyiwe olwaleero nange nga bwe nteekateeka. Yusuf bw'aba nkoze kintu kinene omusomozeza. Olwaleero nadde nga njagala kukwatira ddala ku lw'ab'Emityana abo kubanga bandiise emmere nasomerayo. Nange banjagala naye ab'omukojja. Nakati banjagala nnyo. So buli lw'oboogerako bw'oti mpulira nga nenga nja kusinkana gaye nti wali nga nze mukulu w'oku mupiira nga emipiira gw'ompeereza wano etukola byonna n'enkuyigiriza omupiira n'osamba naawe n'otandika okumanya omupiira. Era gwe gunfudde kyendi bakulaba abantu tebakimanyi. N'okumanyika. So nsaba ku lw'abantu bonna b'Emityana ensobi ebeerawo. Era is human. Era n'ekikulu kasi abantu bategeera nti wabaddewo ensobi. Ab'Emityana okuva n'olwaleero mukulu wange Mwami Yusuf bali n'ovu Uganda. Anneetondedde ku lw'Emityana siyinza kujeema okuva n'olwaleero sigenda kuddayo kubavuma. Sigenda kuddayo kubakolimira. Bikomye era mbasonyi. Amiina. Kigulu nnyo ekyo. Era ngenda kyogeranga wonna buli wamu. Ekyoge nti nze nafuka. Yes. Kubanga ensi erina okutambula. Ate ensi bw'etambula buli kimu kiba kirungi. Ate Katonda bw'abeera wakati waffe. Tewali kitabeera. Amin. Ekyo nkimazi. Ng'essimu yange ogifunye tugenda kwogera ebisigadde Yusufu. Gisevingi. I'm not refusing anybody okusonda. I'm just asking. Me I need a doctor's report. Ntegere Jayden yekimuluma. Then we operate on the knowledge of a doctor. Twinze n'okwesanga n'ebyo byonna bye mulimu Nairobi gera nga tebiriyo. Ngoba obulwadde busobola n'okujjanjabibwa wano. So mutufunire doctor's report. Naye nze family ya Jayden mwandibaddemu abali mu lead mu kintu kino. His family. I want to see Jayden his family. When they are the ones who are fronting this. That's all. Because it will be very bad for people to give their money and it's not used. Ngebwe zino kolebwa. Omwana Jayden ayina abamutegeerera bangi. Buli omu amutegeerera. So mwabanvumye mbonjogera bubi. Ekisooka njagala obaddamu okubategeeza nze nalabadde abafa. Yes, I have buried the people I know. So it's not news. Death is no longer news to me. It's a process of life. We are all going to die. Can I repeat it? Fena tugenda kufa. Ago si mawulire. Tujangu nzongirako onjasamira nabeka na akavubuka sipikekani. Kano kenda bako mu State House. Simanya famous kaya. Famous kaya. Have seen dead people. My father died. I'm here. I'm not excited by emotions. If you want to give your money, give. I'm not here for emotions. Hey, Jessica bida kumekolo. Sikola mu funeral service tumanyira. Icho kwili fenna bali won twina abalwadde. Twina abalwadde malwaliro. Kati buli omu n'ebizibu bye. Yabasobodde okumuyamba mu muyambe. Abatasobodde, it's okay. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.